I welcome you to the show. I'm by the name's Nyondo Rozet, your presenter on Nyondo Media. Today's show is going to be in English, it being a reason I saw someone on the airport saying, you know what, I'm not going to speak Luganda right here. My English is going to be spoken in UAE, that is Dubai. And this person is none other than Ben Suuna. He's right here. You welcome to the show. I want to start talking because you have started this speaking English. I feel like jumping. Call me. Okay, please, your name. My name is Suuna Ben. I'm glad this is my first English interview ever since I was born, and you don't know what I feel. Now, bana mulekama leo interview yange mu luzungu mama alutandise nze saa kwati obereti ndi Dubai njogera Luganda. Now I'm very glad. Mbuze bilala. So can you please explain to us a little bit about the show that took place yesterday in Sasage? Thank you very much. Thank you very much. Yesterday we are in a desert. We are there, the show there in Sasage, Dubai, and I'm here to inform you that it has been a big show, and we enjoyed, people enjoyed. Kugambe chinde kechi. I tell you what I did for what. Hello, Uganda, bananga. I tell you what I did what. Nekali. President Obama bangamba nti no abantu abasinga oluzungu nkozesa ziri vocabularies enkambwe tibajja bitegeera kale ne bansaba nzire mu Luganda. Bannange Suuna Ben disappointinze yali wali eri ku kisaawe Entebbe era nga yekalakasa nagamba ngenda kuba ekingere nga ntuse waneno ate Dubai. Mwana mlezi watuse Dubai twageze kugenda ku airport, of course adaye ya luzungu lokka nange ngamba hiyo no mu America ava Uganda nentyamu ko ngamba okay akasera kajja kutuuka mukwaza wale ku Nyondo Media cameras tulabe ekituufu kya diagram yabadde just pretending. So namwe mukirabye oluzungu alukubye bulungi nnyo. Ate muli muwadde Komonse. Alukomonse. Ate muli wadde mbogo. Sitamye era owulidde ntamatama. Mbadde nnoonya ebigambo ebinafu. Bye banaategeera. Abantu kati abampuliza teryamanyi luzungu lwange lukamba. Mbadde ntamatama nga nnoonya obugambo obwangu bwe nayogera. Banaategeera. Ngenza okulaba nga byenina bizibu byokka nensalawo nenduvaamu. Situluddira tuve ku luzungu tulweyambule. Kale no mumbeere faanaganako bwetyo okusookera ddala nebaza mikwano gyaffe abaje ICC abakwasaganyiza enteekateeka eno mbujjuvu okutuleeta wano omukyala Jackie Jana mbadde njogera nembaza enenga nti omukazi oyo musajja kyebayita nti mukazi gwe oli musajja kitegeeza nti nno asukka okukola emirimu egy'ekikazi n'akola emirimu egy'ekisajja. Bingi byendabye muno naye nga mu byonna sanyuse nnyo. Abaana be Dubai bali batusudiya nnyo nga batugamba banange mujje nga tugaane bano abaana bano bali serious. Ate Jackie we yagenda n'agamba nti no endongo tugenda kujijja mu tawuni wennyini tugende bali eyo mugundi mudungu kubanga twaga tukube endongo ekese muli ne ngamba nti bano abaana banakkirira yemmange eyo munange neeralikirira naye munange batwala tuuka ku kifo muno mwe tutala kutuuka tukulaba abaana bayingira mpola nga bagamba basa eresa abalala munange nga tuyingira sawa zagenze okubeera mukaaga wamaddala ng'ekintu kimaze okubeera nga abantu ekifo kiri kinene kituuza abantu ndoze emitwalo ng'ebiri ekifo kyo kyadde kinene ddala kale no nakitunuulidde ne ngamba nti baganda bange ng'abantu basasanye wanobera waliwo eri nenga buli omu omuziki gumusensera nga buli omu wali omuziki gumusangawo era nabuuziza abaana nti bannange muze kulwaffe mwenna ko bonna nti bannange kyekyo twali twabeesunga dda kale nno munnange endongo ng'etandika nga tugikuba
abaana nga batandika okwevulunga mu musenyu bebawanika vibe nengamba nti bannange nekintu wamma ddala kiyitirivu nnyo ekyenkaniddeawo so tubeebaza nnyo mwebali eddala bannange okujja bannange mwebali eddala mwatuweseza ekitiibwa twalabye ku ssanyu nammwe bannange mwasanyuse nga mulabye ku baganda bammwe okuva eno bwe mwogera olulimi olumu maama ddala kyadde kyamaanyi nnyo Nyondo Media mwebale nnyo mwebali eddala mutwaniriza bulungi nnyo mutulaze nti nene gye tulinga abali awaka okuva twaze situnakujula akamere ke mutuliisiza ddala kali akafa akawo ketumanyidde ddala akeeri so nonyiridde munaku obazonyera nti kati kyayise mu lunaku olwo kugambye si ndi muzibu nnyo labale ni munteekateekeza okutetenkanya bwensigala eno naye bagambye nedda sebo olina okuddayo ewammwe nja kuddayo era nja kulinnya booda luli bwolwo mujja kundanga nnyo omwana wange mbu nti wali booda neŋŋamba bano abaana babeerawo bati naye naye ensi eno ewatali yadde ka booda kabuukira nange mbuukire kandibaddewo naye nga munnange okutwalizaamu byebyo kyekyasiza okuzanyisa wano eno Dubai bitirivu nnyo ng'amazima bwetuuka e Dubai otandika ennaku ekwata mutuufu n'ogamba nti tuli luddawa yempangaalidde ewaffe kiri kitya nteekateeka ki gye balina okutuuka okufaananaganako ng'ensi zino era myaka emeka era bwe kiba kyakubaawo kiribaawo nga weetuli ddala mutuufu olugendo luwanvu nnyo wabula olaba ebyokuyiga bingi nnyo byendabye eno nkakasizza nti ddala mutuufu Mukama Katonda oba alayika alina kyekubiira mu mbeera emu oba endala ddala mutuufu Mukama Katonda oba tolina kyekubiira lwaki ensi yaffe teri nga Dubai Mukama kale Mukama bw'obadanga oli feeya ntuufu nga naawe olabira ddala nga enteekateeka buli kimu kitambula nga bwe kirina okuba ddala mutuufu Mukama ddala mutuufu Dubai yanjawulo nnyo mu nkola y'ebintu mu ngeri gye bawa ekkubo ekitiibwa otuuka okutambula nga towulidde muntu atadde munne ku pressure mbu atamukubira ngombe gwe nawe kati feri waferi ayi maama nyabo osimbule motoka ewaka nga weetegese ebintu bino wammanga okusinisa munna amannyo oba nga kusinisa ku bibiri gwe nawe vaawo olaba omuseru gwe nawe gwelaba ovuga bikirawe joko oba osuubira obikugamba oba obigamba omuntu naye ga amazima amakubo gali organized nnyo buli muntu akuuma eddembe n'alinda akaddeko ak'okutambula bannange bintu byanjawulo nnyo ga amazima amatuufu bali organized nesuuna olina ekintu ekikwambala nenkola ki mbadde sikusinkanangako naye munno mu life ng'olina obbale ng'oli musirise nnyo kakati ekyo kikula kyange kyekisookera ddala n'ekirala zini musajja munaku engeri gyendi nkulidde mu bunaku kyansigalamu mu mutima nti omuntu omunaku alina okusooka okulowolereza ennyo nga tolinayogera kati obanga oyingidde mu sosaate y'abantu naye baba banyumya era omunaku osooka n'olowooza n'ogamba nti nno nyingizaawo ekigambo kino kekadde akatuufu njogere tomala gogerayogera akamwa kano ketulina kano katono naye osobola okufulutukamu ogugambo gw'oli ejjusa n'abaana bo n'abazzukulu ne gubabonyabonya nga kijjajjammwe kyekyagwogera kati sijja saagala kubonyabonya abaana bange nabalijja nga nze mala gajegerajegera buli wensanze era nze oba onsanze mu budde bwange nga sigama ntuli wano kati nga bwe tulina okuba nti nina kuba wano ndiwo olwakuba nti nina okwogera naye nze simala gwogerayogera ate n'ekikula kyange mu bulambulukufu obutuufu nze ni musirise ate bwe ngattako ebigambo mukadde wange bye yambuulira nze okubira ddala mu buto maama ne bwe twabanga tugenze gundi nga ntutte kusomero kuba nze P7 yokka gye nasomera mu Kisulo twetikanga kesi y'ekibaati baganda bo ne beetika ebbaafu biki kati ne mugenda nga mukungujja mu kkubo nga bakuwerekerako ne mutuuka mwawumuzanga ebintu ku ssomero maama ng'akukwata ng'akuzza emabega wa kiraasi ng'akubuuliramu obugambo obwammwe obwaba obugenda okusulamu mwana wange oli munaku era ekyo kye yasoosanga n'alyoka awulumulebera mwana wange oli munaku obusente gye mbujja olabyeyo
nkwegayiridde soma teweegatta mu ntalo teweegatta mu baana beekalakasa era nze abaana beekalakasa nga nze nga ndyawo baakasukanga obuke tabunaga biki nga nze omunaku ndi wali nsirise baabatumyanga abazadde nga nze owange tabaamu era nze mukyala Kayondo baamuyitako olunaku lwali lumu nali mu P6 baamuyitako ku ssomero aye ng'ekyampisa ekyamuyisa accident yagwa bugwi nange nali sikiteeseteese era naawe oyinza okutuuka okunsekerera ndaba nga naawe kyakutuukako oba nga kirituuka ku mwana wo nawandiika akabaluwa kange nga nina gwe nteekateeka okukaweereza mba njagala okukamuwa nenekuba mu mutima nenga ndi musajja munaku nze nsaana okutinkula olutalo luno olw'okuganza omuntu mu P6 akabaluwa ako nensooka nkerekereza nenkateeka mu kitabo nga bwe neerowooza oba ndikawaayo oba ddi kati mu kitabo mwe nakassa neerabira okukajjamu nkiwaayo amaaso tekimaakinga aba abikulaba ati okumaakinga n'akagwamu yatuma ku bimu ku biganda byange nabigamba mugabe gamba maama wo ajjeko enkyawano ku gundi tumwetaaga maama n'atuuka ne bamuwa akabaluwa n'asoma mu nga nze tebanampita bwamala okukasomamu n'aswakira ne bantumya nti genda Suuna bakuyita mu staff room nengenda nina okutuukayo omutima gwankola twa nga ndaba maama nenga maama anonye eki nga school fees zaggwayo omukazi nga munyiivu ne banja ensonga nyabo omwana wuuyo era nga betukubuliddemu ensonga Suuna nti wanjika n'akapapulo olina kyokamanyiiko maama nyabo neŋŋamba abe yanjabula weesiiridde Master n'agenda akola ekyafaayo ekisemberedda n'aŋŋamba era yolesa obuvumu bwo osomeremu maama kale nali ntandikira eno wansi nanga tandikira eri waggulu ku PO box PO not date but full of love Silivia wanda byennaku kakati mumbeera mbadde ngeza okulaga nti nkulidde mu background ey'okujjukizibwanga ennaku yange buli kaseera so kati kano sikekadde wenina okugyerabirira ndi musajja musirise naye olumu nandibadde njogera naye ndowooza nnyo nga sinayogera kyo kyenyinza okugamba mu lukujjukujju twayingidde dda mu bulamu bwa Suuna Ben nga tuvuddeko ate mu nsasage yabadde olunaku olw'eggulo naye kansubire gwe nalaba at least ofunyemu ekyokuyiga abaana bangi mubeereyo ne mutamanya waje muvudde ne mukaabya bazadde bamwe bangi mwegomba Suuna Ben era nga mwagala okubeerako nga ye at least oyinagamba newentuukako wakati wa Suuna Ben waali naye kye kimutuusizza waneeno first of all mpisa kuwuliriza kweyisa bulungi so ebyo byonna ye key to that success n'okusinza Katonda Suuna Ben wanji Nyondo Rozet neyo omwana nina obugambo oba mbwasanguza oba nsirike simanyi bwasanguza baliddawo bali kutenda Nyondo butini omumanyi Nyondo butini ye mulongo wange ye atayagala kumanya oba ono mufumbo oba si mufumbo yabadde ampaddeyo obugambo siyembe kusoseke oba oli mufumbo tuli mufumbo bunsonseke omwana oyo ayina kampuni y'ekizigo eyitibwa Nyondo Glim sente alinawo olususu ye akola wano ku kyakola ku nsusu abaana bali waneeno kuba siba bubiri kuba yoyo takubateeka ku kilaasi naye yaweereza obugambo n'agamba nti kankutume gyali omugambira jeke wange basimulabi okitegedde so nzizeeyo ki uzina ensonyi zenina oŋŋamba otya ekigambo ng'ekyo mpulira eri ewamma twavayo akaseera kali eri ssaawa eno gwe yeetwala kuba kati weesalyawo oli muntu mukulu ntika eggambo bannange oli mulongo wange bw'abanga yeevuddemu n'akutuma obubaka obufaana n'akutika omugugu gw'obubaka obufaana bwetyo nze nakitegedde Suuna nakitegedde zenina nakitegedde ogenda kukkiriza ne ku ngeri yenkola yempamu abakyala ekitiibwa mukyala tayisibwa mu maaso kale babuli ate Ssaabasajja yawulira ate ntandise okutyoboola obubaka obuvudde eri abakyala ba Buganda
kano nange era tula mu kamera eno nga nkutegeeza nti nno nga siwaliziddwa malayo nga siwaliriziddwa obubaka obwo nange mbwaniriza n'amaanyi era weewaawo ddayo omuŋŋambire nange ate mwinako obuzibu nange siwinako akaana kaneddalu wannange. So mu bufunze Suuna Ben afuse mulamu wange mu bitiibwa ebyamaanyi nnyo. Sibiridde yaawe eno. Mulaba okutambula be kuli okulungi. Okutambula kati ate tumukoledde ki mbaziira. Mbaziira. Nze siri singo. Mbaziira. Kengambya kombo. Aye munange owulira gonyetenda ebifa mu nnyanja. Gonye budde etandise etuziza olukuŋŋaana bannange mujeba buli eyifa mu nnyanja nengo nayo nedayinega abane mujeba buli eyifa mu nnyanja osookawa era ogenagonya kuba gyesula kati nze bwe ŋŋamba eyamaze nti kategeeza bingi eri biba bingi katuveeyo eyo. Suuna Ben of course twagala nnyo ensi ezaakulaakulana nga bw'olaba nti wazze waneene Dubai n'olaba ensi engeri gyakulaakulanamu tugyegomba ffenna buli bwotuuka olaba nga mutuufu ddala kituufu naye ate era Uganda esigala nga nsi yaffe gye twazaalibwa. Kiki ky'osobola okuddaawo n'ogamba nti yesi nga newankubadde kino kibulamu nakiri e Uganda naye Uganda ensi eno kino nakiri ndi musiimu. Kiki kiwesimira mu Uganda n'ogamba nti ekineno gye kikyo nakina kiri mbeera comfortable nnyumirwa obulamu mu Uganda. However tuli Uganda nungi era nga bwe tubeera awo n'ogamba nti nno n'ewaka waffe wabangawo ebintu by'obabangawo nga tokkiriziganya na mukadde naye nga w'oli ewaka tolina wakuddukira wewaka. Taata yakeeranga ku makya n'agenda ateeka etteeka ne muwulira nga bwenna nali batulugunya naye ng'olina okubaawo kubanga wewaka. Uganda nnungi newankubadde mulimu era ebisirituko by'otunulira n'ogamba embeera ate efaanagana bwetyo oba ye ate oba erikyukamu ate kati raba bino biri bityo kyokka ate tuwulira amawanga amalala ate biri bwe biti mu mbeera eyo ne weekangakangamu naye nga mu byonna ekyobugagga kye tulina e Uganda tulina obulamu tuli balamu. Akasana kaaka enkuba etonnya mu Uganda weewaawo budde buziba ne bukya. Uganda nsi nnungi nnyo akasana kaaka era Uganda is the pearl of Africa. Akasana ne kaaka ne buziba ne kuba neetonnya ne tulima. So kyekibugagga ekiriyo mu bufunze. Yekyo kasana kaaka nnyumiddwa nnyo enkuba etonnya n'okutonnya waliwo ne bwetonnya nga akasana kaaka bagamba engeezaala. Uganda nnungi terina buzibu buli awo era naye era tubeeramu. Emboozi ya Suuna Ben mpomu eyinza obutagwa naye munzikirize mwerekereze waayo obugambo kamu bubiri busatu eri abaana bano abali diaspora abaana abakola agamba bali waneeno Dubai bali oba musobeza Afrika yonna kale bannayuganda yonna gye bawangalira nga tebali Uganda bawe ekigambo kimu bibiri bisatu tuwe nga tunzika shwene. Ndowooza guno gwe mukisa gwe nsoose okufuna okwogerawo ku nsonga efaanaganako bwetyo. Bannange neebaza nnyo mikwano gyange mwenna abalungi nga mukola emirimu naye nga temugikolera bambi abaana abo beerekereza ebintu bingi nnyo. Twali tujja ne muganda wange Mbaziira Tone nze ne munyumizaako experience yange gye nasooka okufuna nga ninnya ennyonyi mu 21 nga ngenda mu Sweden. Namugamba nti nno excitement gye nalina nga ngenda yeekubisaamu emirundi ng'ena ng'ate nvaayo komawo. Kitegeeza nti nno ewantu gy'ogenze ne bwe wabeera walungi watya sebeera akatimatima k'ewaka
katuuka ne kakutunduga. Nze bwe twagenda mu Sweden omulundi ogwasooka namalayo omwezi gwali gumu naye bannange omutima gwantundugira munaku nga nnya nga mpulira njagala kuddayo kulaba maama nisinga bakyali bange bwe tuzanyezanya sigamba nti nalina bizinesi ezaali awo kuba nali nkyali student naye kugamba nga mpulira ndi awo siteredde naye omwana bw'abanga avudde ewaka bambi najja eno okunoonya mu butuufu bambi aba alina bye yeerekereza bingi nnyo n'atugga omutima gwe omwaka ne guwera ogwokubiri ogwokusatu bambi ng'agattagatta alabe nti naabaako kyakyusa obulamu bwe. Bannange mwebale nnyo mwebali eddala baana mmwe ekyo ky'ekyobuzira ekisookera ddala ku bintu bye mukola okusooka okugamba nti no kati kantuule eno si ewaffe tewaliwo jjajjange sitalina lunaku lwonna lwasuubira nti anaaba atambula n'asanga jjajjawo omusajja oba kkojjaawe oba ani wabula otambula ku bwakatonda nansi yo n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. So nenkubiriza mikwano gyaffe abali mu nsi abaana abo gye bavudde kanjogere ku Uganda kuba gye mmanyi obulungi bambi omwana owo akwataganye naawe nga ddala alina ekintu kyagala omukwasaganyiriza eyo eno nga ye bwakola bannange muwe ekitiibwa akasente k'abaana. Nze nabadde twadde n'abaana eyo mu desert nenfuna akadde nenyumyako nabo ne baŋŋamba nti nno waliwo abaana abalala abasasula tiketi bangi naye tebazze ne mubuuza nti lwaki babaganye bakama baabwe babagambye temulina gye mulaga naye nga bambi basasula tiketi nga bamanyi nti olunaku olwo naatuukira bajja kuba bafunyewo akaaganya n'agamba babadde bakujja nabangi okusinga wano naye abalala basasula naye tebazze. Bannange kitegeeza nti n'abaana bayita mu kukola okw'amaanyi n'okutoba. Bannange mwebale nnyo yonna gy'oli abaana abali mu biyumba abaana abali mu bed space abakola emirimu egy'enjawulo abagattagatta wano nawali bannange mwebale nnyo mwebali eddala tubawanye ekitiibwa tubaagala nnyo. Nze njagala nnyo abaana abo bakadaama bambi simanyi na lwaki omutima gwange gubaagala nnyo mpanye ekitiibwa haso yaabwe. Bannange mugende mu maaso nga mukola era olunaku lujja kutya nammwe mubeekeyo we mutuuke wantu wowulya we weeyagala kubanga olaba nze ebintu ebisinga naffe mbulamu twalootanga biroote obeerawo n'ogamba nti omuyaayo olinga akikoze bw'ati bannange lengero naali bw'ati. Nze maama wange yeegombanga lumu yayogera n'agamba nti nno naye nange mu bulamu bwange mu luggya lwange muli paakingamu emmotoka nga ya mwana wange. Maama nga yakyogera ekintu ekyo kyannumya nnyo nnyo omutima naye nga yakyogerera mukadde akazibu nga siina dda akasente akasobola oggula akagaali ka Phoenix. Kati waliwo family yatuli mu maaso nga omusajja aweerera abaana nga graduations bazikola awo bwetugenda bwetulya emmere naye nze nga mutima gwange simanyi nti maama oba muli mu mutima kimukuba nnyo olw'ensonga taata waffe yatuleka tuli bumulekwa nga tuli buto nga tuli bwana buto nnyo. Kati nga simanyi nti ekintu ekyo maama kimubeerako nnyo nnyo ku mutima ng'abaana bagenda olumala graduate nga bakolakolayo katono ogwekola ng'omwana akomawo n'emmotoka nga apaakinga bakolakolayo katono ogwekola ng'omwana akomawo n'emmotoka nga apaakinga kumbe maama yemutuula ku mutima. Olunaku lumu nali ntandiikiriza okukola ku kalediyo ke nasooka okukola ku bakayita radio Equator. Maama n'agamba nti ne bannange nange olunaku lulikya nendabanga nange omwana wange apaakinze mu luggya lwange emmotoka neŋŋamba ono omukazi ng'aloosa ogulooto ogutalooteka kino ekintu kiyinza okukeera bannange nekisoboka. Mu bulamu bwange nakeeranga nenkola bannange nange olunaku lunaakya nemba nga maama andabanga omwana ow'omugaso ajjudde ayimiridde obulungi nempulira nga njagala nnyo kirwanirira. Mu mbeera eyo nina ebintu bye nabeerangawo baŋŋamba mukama wolimpa akasente njagala kutandikira ku nju ya maama. Enju ya maama eyo ffe taata waffe bwe yamala okufa twatandika gundi we yafiira yali ateekateeka okwagala okuzimba enju endala ngeno gye tulimu ng'etandise okuba nga ekula. Kati laba mu kavuyo ako ate taata waffe yagendera kati kitegeeza nga alekedde omukazi namwandu ebbanja ery'okuzimba enju nga talina nawe agenda kutandikira. Yaleka amataffaali mu luggya kyekyobugagga kyeyaleka. Kati maama n'ayiriba n'embeera efaanaganako bwetyo nga talina dde watandikira ga amataffaali agalaba naye nga talina dde kiddako n'akamu. Kati ffe waka twakula waliwo omuti gwe baazizika ku kisenge ky'emmanju kuba kyayagala okukka kiti. Kati ne baleeta omuti ne bagugizizika
kireme kugwa. Twakulira ku bunkenke nga ne bwe twabanga tuzannya nodduka okulira n'omutyogo gwali nga maama akakwa kyana gwe faayo naawe omutyensenga kigwe ng'era ng'omuti tugumanyi nga ne bwe muba muzannya ne baana bannammwe nga maama taliiwo n'olaba mukwano gwo ng'asemberera omuti ogwo kubanga n'olunaku lwe baali bamenya enju eyo omuti ogwo baagutegulawo obuteguzi bwe bati ekisenge ne kigwa bba mubbanga lyonna kati nze nakulira mu mbeera efaanagana kabwetyo n'ewaka kati nga mbeera ngamba mukama nyamba nfune akasente tutegulule omuti ogwo nteerewo maama enju endala mu bintu ebyali binnumya omutwe kyalimu mukama nannyamba nakolaakola nenkolaakola nannyamba ekyo nenkituukiza ne kivaawo kintu ekyo ne kimpa essanyu mu mutima ne mpulira nga ntebenkedde kati bwe nabeera ngaawo ne ŋŋamba nti mukyala kandi yayogera ku mmotoka ndayogera ku mmotoka kiba kiwedde kyenyumba kiwedde naye nga nze nawulyanga mu mutima nga kyekintu ekyali kisinga okuba nga kimpa eddembe era nasanyukanga nnyo nga nsanga abantu nga baŋŋamba mwana gwe mu bintu byokoze weebala okuzimbira nnyoka enju abantu ng'omuzondo akusanga mu ttawuni owange weebala okuzimbira ne bwe twali tugitandika abantu bankubiranga amasimu mwana gwe weebala ekintu kino omulimu gw'otandise ewaka mutuufu nabo baalabanga nga naye tebalina kyakkola naye ng'omutima gunyolwa kati ntandika okukola ku bukedde Beni connection zino zifuna otya eza ogenze ku radio onde ku radio ogenze ate ku bukedde nze nakakola ku radios za mirundi 3 bukyanga ntandika ndi wa mukisa ogutagambika nti nze bukyanga ntandika kola ku radio sirina wenali sisabanga ko mulimo ku radio yonna ku radio 3 ze nakakolako nakola ku radio yikweta nekola ku radio buddu ne kubukedde kwenkola kati naye eyantwala ku radio yikweta yansanga mu karaoke kubanze karaoke yansomesa okuva senior 3 mpaka senior 6 certificate yanya ne ya mukaaga zonna nazijja mu karaoke kati mbancha ali ku stage ya karaoke nga maze mukaaga olwo tulinze ebigezo bidde omusajja nanzija ku stage bamita Dickson Sengonzi nanga jangu oli oti nemugaje ndisebo osobola kola ku radio nemugamba sibisobola nanga obisobola ebibadde oyimira ku stage noyogera ne tuseka radio ezaddawo gwe jangu nkutwali musajja nansabira omulimo nakolayo katono ku radio awo ngene kulaba ngekibuga kitandika okucyankalana panange kana kabade kakola karaoke kali ku radio kali ku radio mwe muteekeko muwulire ngerinya teditandikirawo abaledio buddu bampuliddeyo nga nakolera emyaka nga 2 bannonyeeyo bantutte kubanga kuyikweta naye sisasulwa kati ne bandeeta ne batandika okunsasula emitwalo 2 bebazinsalira nozinsalira naye nasanyuka nnyo mu mutima nenziruka emisinde nengende wa maama ne muka maama nfunye redio egenda okunsasula maama nasanyuka natandikira ku ezo sente ne bagenda nga baninyisa mpola mukama yampeera omukisa ku radio buddu nengenda nkolerayo buli kye nawulira ekiri mu mutwe gwange ekya art nenkijjayo twatambulanga n'embazira tone nga tuli babiri mbazira nze namusooka ogenda ku radio yikweta gye nakoleranga mbazira yajjangayo nga yali mukwano gwange nga tukola naye karaoke nga naye tukolera mu bifo byanjawulo naye nga karaoke yatugatta kati mbazira nanga gwe mwana nakuwulidde ku radio ng'okola nange nkoze nti okujjayo eyo kani tandika okubeera nga tulinnya emboozi za radio ezitugatta mbazira nga ajja nannindako ne mmala okukola ne tukiira ffenna kati byewuubawuuba ngaawo nga zze okunnona nga kyaliiwe naye we yafunira omukisa n'ayingira ku radio yikwetaawo kati ate mu kuvaayo tetwavaayo babiri nze namulekayo kati bwe namulekayo ate era nayongera okufuna amaanyi agalaga obuvumu bwe era mbazira n'abawo amaanyi nnyo ku radio yikweta naye nga nange ndi ku buddu kati ne bagamba ba radio buddu nti bali abaana badde balina combination ey'amaanyi singa muba mumugjeyo ne mbazira ne mumuleeta ate gaba maanyi ne baleeta mbazira ne tudda ku radio buddu twakyankalanya Masaka bukyanga Masaka ebaawo n'olwaleero tefunangako ba presenters bayimiridde bakyankalanya nga Suuna Ben n'embazira tone mu history ya radio e Masaka n'olwaleero luno tewaliwo presenter ali vibrant abayimbi gwe baddanga ekampani bagaye Masaka wali yani Suuna Ben n'embazira tone era abantu bakitugambanga nnyo bana abatiitiizi nga tuvaayo Masaka buli muntu yenna muli muyimbi yenna Kampala abadde alowooza ku mmwe ali badde obeera simanyi empologoma simanyi simanyi ludda wa biki mbwe bityo nga boogera ebigambo ebifaanagana bwe bityo so
waliwo abaana abatandika okuvaawo kubuddwawo kati nga mwami Walugembe Moses ne programs manager yandeeta ku buddu bamuyita Kabanda naye n'avaawo n'afuuka manager wa Bukedde kati bwe yafuuka manager wa Bukedde era ababuddu batandikira bagamba naye Kabanda kagenze ku Bukedde ajja kutwala Suuna kubanga ye Kabanda yali antegeera vibe yange nga nakwatidde ku muzindaalo buli anyola n'atuukawo alemeraawo era Kabanga nabayo katono babaliawo nga Kabanda ngambye waaye tuwanji jangu go nali ku Nyondo Media emboozi ya Suuna Ben mpamvu wabula ekitundu kyaffe ekisooka kakikomeko wano tulindirire mu kitundu ekyokubiri nga tunagira mu kitundu kyakubiri sooka ate oyiteko mu bulango bakama baffe mangu ddala tubire nga tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ne Suuna Ben tuli ne Nyondo Media. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.